mu luzannyiro lw'ebikonde olunaku olw'enkya olugenda kubeera ku Parliament Lounge wali e Nansana. Nyamuhanga azze mu Uganda mulundi ogwokusatu ng'ebiri egyasembayo teyasobola kuwangula era nga yakubwa Saul Male eyakazibwako erya Mr. Bad Intentions kw'ossa okubwa Herbert Matovo the Black Bomber. Kwa safari hii hapa kweli nimepoteza game 4 mfululizo, lakini kwa safari hii hapa narudi kwa kishindo na narudi ugenini tena kumpiga Babu Yusuf. Yaani sirudi kwa kuchekesha, narudi kwa kishindo. Kwa hiyo Babu Yusuf ajiandae tu kwa makali yangu basi. Yusuf Babu agenda kulwana olw'okutaano mu bikonde eby'ensimbi ng'olwasooka yakuba Hudson Muwummuza n'addako n'akuba mu Tanzania Alphonse Makmiatumbo kw'ossa okuba mu Congo Yannick Katuta Manda, ate ng'olwana olusembyeyo yakubiddwa mu nnansi w'eggwanga erya Bungereza Leo Atang mu lwana olwabadde mu ggwanga erya Ghana. Olwana luno lwetegekedde nnyo kubanga ekambaka yange okuva mu Losi gye nafuna eggana ekambaka yange mbadde maze emyezi 4 nga trainings nga netegekera olunaku luno olugenda okubeerawo enkya. Oponenti wange mulabe naye ali mu shape, naye nange nkoze nnyo okulaba nti sobola omufufugaza olunaku lw'enkya. Abagizi mbasuubiza buwanguzi kubanga netegese ekimala. Akoowodde Abannayuganda okuvaayo bamuwagire olunaku olw'enkya. Tutegese bulungi nnyo nti gwe mulundi gwaffe ogusoosera twagala tuwe ekifaananyi ekirungi eri eggwanga nti tukitaddemu nnyo amaanyi mangi era abanaabaawo ku lunaku olwo bajja kulaba enteekateeka, naye nga ekya security kye kisinze okuteekako nnyo essira kubanga tugezaako okulongoosa omuzannyo gw'ebikonde ogujjamu abantu abo abaguyisa oba abayaaye oba abagujjamu ne bakozesa advantage eyo okukola effujjo. Olulwana luno lugenda kubeerako abalwanyi abalala b'amaanyi okuli Kyobe Jona eyawangulira Uganda omudaali ogwa bronze mu mpaka eza Africa mu 2022 nga wakubagana ne Derek Waswa, Tom Muwanguzi wakubagana ne Regan Tamale n'abalwanyi abalala bangi. Nze ni mumalivu training njikoze emala yonna era abagizi bange bonna mwenna mbakoola bannange omusajja nga muteekako koola abagizi bange bonna okuva mu lufule ez'enjawulo kuba nze ndi musajja munyama ndi musajja kanywa musaayi mujje mwenna lufula zonna amasanafu Tebero Meat Packers lufula Kaleerwe mwenna mbakoola mujje mulabe ebikonde mujje mulabe omuzannyo mujje musome bayita mwenna abawagizi bange wonna Kaleerwe yonna muggwere waneeno site yonna mujje mulabe ebikonde kuba ebikonde loze nva mu ggulu era Mamadyali jangu awuteeseteesa amaziika go kubanga oluva waneeno ogenda kulumbe musajja gwe nabadde nina okuzannya yaŋŋambye alindako nkyalina okukola training emyaka 7 okuzannya kati ate gwe Mamadyali omusajja omukadde simanyi wa gy'ovudde naye ngenda kukuba ebikonde Mamadyali nkusuubiza nze siri wa bulijjo Mugerwa Joseph abasajja ab'enkima tetuzannya ndakukuba nga bwe mbuuka onoonyeze eno ndi eri. Nga Kyusi Restaurant Nansana ekyatubigudde okujja okusponsoringa The Rolling Tiger olw'enneeyisaaye ekisooka mwanaffe wa ku kitundu ate ffe tukkiririza mbumu n'okwegatta ne discipline kye kyatusitudde ne tugamba katujje